Siraje jala tugende wano. Sabiti ewedde ngeggwako. Mukyala wa Dr. Kano Kizza Besigye. Yatuuza olukungaana lw'abannamawulire. Simanyi oba walulimu. Mbadde Masaka mu kulima. Mbadde mbigoberera omuliro bwe gubaako. Ne bwe guba teguliiko bwe nkyajinga mbifuna. Okyajinga obifuna. Mukyala Dokita ng'agamba nti singa Dr. Besigye tebamuta agenda kwabya ebyama bya gavumenti ya President Museveni. Era n'abagamba mu bwangu ddala mwanditadde omwami wange. Mukyala Dr. Kizza Besigye ekyo ekigambo kyayogerako ekyokwabya ebyama waliwo ekisobola okukangira President Museveni ne gavumenti ye mu kulabako ne bayimbula Dr. Besigye. Tekisobola kumukanga. Ayina ebyama byasobola okwabya. Naye kiba kimufungudde. Alwedde ayina byayabizza. N'omutabani ayina byayabizza. Oyogera bwe yayogera ku maama. Tata yagamba kimanyi bamuyu wali omwesibyeko nga gwe. Tata waba yayagala ku maama w'omuto. Olina w'okoma okuyingira mu ntalo z'abazadde. Nowetekako speed governor. Ono kyatakola kwe kugamba nti ono oyo Besigye njana ku lunaku bwe luti yamusalako omutwe mukalirire. Naye ng'oyogera ku musajja yajjanjaba kitaawo nga gwe bakukwesa awantu. Kati omukyala bw'oba olwana n'abakyala werekeramu ne baba kuwaayiriza n'otajjaayo bintu byo. Kuba omukyala ayomba bubi ayina n'okugamba gwe tomalaako naye ng'amaze emyaka 6 n'abaana mulina. Ayinza okuyira acid olw'okuba munafu neyejjusa luvannyuma. Ayinza okukola ekintu kyonna. Kati first son bw'aba ayomba ne yaliko maama. Kuba ekyo ne Winnie yakyogerako muzeeyi Winnie. Nti namugaana omwana wange nga mulaba atalina mpisa ng'ayagala omuwasa. Muzeeyi Winnie azaala Winnie. Ng'ate mmanyi alina omukyala. Ate omukyala oli yamusuubiza nti bwetugenda mu nsiko gwe bwetuba mu nsiko gwe first son. Gwe first lady. Kati kyova olaba oba bamuwayiriza ayina gundi gye yefulumiza ku gundi ye. Ng'alaga obuzaale bwani bwa Muhoozi. Nabadde so interested. Nga balaga taata wa Muhoozi. Ng'erinnya eryansibisa kweriri. Taata ogamba President Museveni gogamba. Linnya ki? Tibahabulwa. Eryo yalikosa mu kaluwa kawedde. Nga tanalikozesa. Yakusibisaako. Naliwandiika nga ngamba obuvo obwo n'ebiki nti era ye tibahabulwa ne bansiba. Kati bw'aba yalikomyawo wano juzi kitegeeza bansibira ki? Bwereere. Naye osobola okugenda naawe n'oddamu n'olwopa okusibira obwereere. Nze Museveni nakugamba dda nti yaneewolako n'ebitabo ng'agenda mu lutalo tiyabisasula. Nze Museveni abantu baali azaamanya nga bamuwagira okulwana kujjako gavumenti muwagira aleme basasula nga nange mwendi mubuulira buulizi nti waneewolako n'otakola ki sigenda mubanja bitabo bina kimu kya Francis Bwenje ekirala kiyitawo who is who in Uganda from Obote to Obote n'ekirala ebitabo ebyo n'abitwala yali ali awo maaso ga post office kati awali ekizimbe ekya Sudiri ng'avanga eyo mmadala nga nze ntundira awo ebitabo ku street edda wabangawo ba hawkers nga tebafuna license naye nga bakola illegal nga ntunda ebitabo bya Joseph Baziti yali mukama wange kaakati ekyo nenfuna omukisa waliwo erinnya ly'essaateekako nga sifunye balikakasa erinnya lya President Museveni kuti bahabala okwaliko erinnya eryokuna nti ye lutabasirwa litubasirwa lumwa jatubuulire bwekibanga nalijje ku tweet ya Winnie ng'alaga nti yazaalibwa mu 7/8 n'ennaku z'omwezi toginoonya nze njagikuwa nti yazaalibwa mu bbanga eryo era n'akola ki n'alaga bw'abanga mutuufu kati lutalo lwakuwaayira malisi and sabotage kaakati ezo entalo zekuga nti tezijja kuyamba bantu baffe olaba ebya Muhoozi kati byagira
nga ne taata we yamuwagira juzi nti byakola biki bituufu. So ogifunye ngenda gifuna tugende mu maaso kati ayina ebyama kati mu kunnyonnyola kwolaga nti ebyama ayina na bingi byasobola okuwaabya yenga Winnie Byanyima. Yes, alina bingi kubanga ne taata we nga tannafa yayogeranga ku mbeera za Museveni engeri gye yali omuzibu ennyo n'ensonga lwaki yamumma omwana, n'ayogera nti yabeerako naye ebbanga ddene mu primary nga amagezi ge si mwana mugezi mu bibiina. Abamukolako interview ng'abalaga exercise books za President Museveni. Goyinza okumpakanya era siwakana. Tweet eno eteekwa kubanga bamuwaayiriza naye bw'ebanga ntuufu. Erinnya ly'oweeri bali ku birth certificate ya Muhoozi bagamba Yaseri. Ne maama tebagamba Janet, bawogera mulala ojja musangako awo. So ezo nze nkubulira ntalo obubi obuli mu ntalo ez'okulwana n'abakazi. Abakazi waliwo batuuka nga ensonyi tebakola ki? Nga tebalina. Kati gwalwana naye akugamba omwana yali wa Fort Portal nti ate amuzaayira Tanzania nti kakati tewabadde wabikola ki? Tewabadde wafaana kunoonya maama wa Muhoozi yani. Ojja kutuuka ekiseera atandike n'okugamba ng'awaayiriza oba ng'ayogera mazima nti yafa kino kyotamanyi nti kiki. So olwo olutalo terulina kyeruyamba families abantu be bamu omu yakuza munne kuba Muzeeyi Kaguta agamba balonda ku maama nga ku kkubo nga baagala mukuba Muzeeyi Byanyima n'amugamba bw'aba yoyo mutaani wa Museveni muleete wano ng'abantu bonna bamutya. Museveni ali mu nsiko. Abantu abayamba maama oyo ne taata bangi. Mu katabo ke nawandika ka Sebaana, Muzeeyi Sebaana agamba yajjanjaba ku Kaguta. Muzeeyi wa President Museveni? Nga Muzeeyi ali mu nsiko. Najjanjaba n'alabirira famire yaabwe. Era lumu Museveni amusanga alina Kasero nga Kaguta mulwadde tannafa Muzeeyi Katonda amusaasire. N'amugamba oyo Sebaana anoonya ekintu mbadde mukwano gwange ng'oli mu nsiko. Era yensonga lwaki we yakubagiza yamutendereza. Wano Sebaana we yafiira. Yafiira ekansanga. N'amugamba ng'agamba bagundi abo bonna abagagga. Ono bamulwana bonna baafa balina amabanja, gundi yafa alina amabanja. Ono ye mugagga yekka afudde nga talina amabanja. Ate ng'alina ettaka. Etogere. Ng'akyabulina. Yes, obwensibo. So ezo z'entalo ezikola ki? Eziri mu ggwanga muno. Ekyo kiyambako Dr. Besigye ofuluma munda kubanga agamba bwe mutamuta ngenda kwabya ebyama. Kiyambako? Museveni ne keesi ye. Ate ndowooza bwe yandibadde mu kooti y'amagye yandibadde mbi nnyo. Kuba nayogera wano nga baakamukwata ennaku ntono nti waliwo omusirikale gwe bagenda okugattako. Naye nze gwe yali esingawo nga kigambibwa nti sejjusa oluvannyuma lw'okusanga omuzungu oli gwe ategese naye nga tannalonkinga kitabo kya Martha yalina okusanga ofiisa wa UPDF. Naye bw'atuuka mu kisenge okusinziira kati ku Byanyima n'asanga mulimu omusirikale omuzungu omulala. N'amubuuza onaani emmundu zino zinonya eki amasasi gano ojjukira emboozi eyo ne bamukwata. Ano gye yayogerera ku Citizen ey'e Kenya. Byanyima. N'akatambi kajja wano atunda emmundu eziri ligo tayinza kuwa state katambi. Tasobola. Okuggyako nga state in connivance. With? Yes. Era senga teyali in connivance Besigye n'abazungu ne ssente n'emmundu byonna bandibadde babikola ki? Babiriise. N'abazungu abo kati ono ofiisa gwe bataaleeta oyo akyali atiraaji. Kati ono ofiisa omulala ali ku keesi bamuleeta luvannyuma nga Besigye amaze okukola plea of not guilty. Obakola amendment ng'olwafunye balooya n'agamba sigenda kuteekinga puli. Balooya bange bagende basabe reference tugende mu constitution eno court sigikkiririzaamu. Chairman wa court martial olw'obutasoma ye yasoma birala. N'agamba nti ndikodinze plea of not guilty. Naye ng'omusajja takyogedde. Teyakyogera. Kakati bw'aba teyakyogera ono oyo omusajja
oba n'abeera mu kooti y'amagye oba mu civilian oyo omusajja criminal alina criminal record. Dr. Besigye muna majori Captain Dennis Ola Captain Dennis mu mwaka guli okusinziira ku records za kooti y'amagye oba tebannazitwalayo nze nafunako ziraga nti yavunaanibwa n'abasirikale abato abali wansi wa ranka ye basatu ng'omu lieutenant ng'omulala warrant officer 2 ng'omulala sergeant ng'omulala private ne private ng'aliko deserter ye muntu avudde mu magye mu bukyamu ne baba convictinga omwaka mulamba ng'ebbanga lye bamusibirako omwezi ogw'ekkumi oba gwa munaana omwaka guli 2024 tegunnaggwako mu January najja nga y'omu ku babadde ne Besigye ng'ebbanga eryo yandibadde mu kkomera. Anti nange kyenkubuuza nti chargesheet ziri bbiri nsobola nozikulagako nsobola okuzikulagako nti chargesheet emu ng'avunaanwa n'abantu bameka bana nga chargesheet endala weyavunaanwa n'abana omwaka guli ogwa 2014 yalina emyaka 39 okusinziira ku chargesheet. Kati mweno January yalina emyaka 48 bamuwola gundi military prosecutor yamuwola asobola kikola ate yakikola kati bibadde bigenda okufungula kooti y'amagye byonna bituli bye bibadde bigenda okufungula ki kooti y'amagye bwe mbifuna mpandiikira omwogezi w'amagye General Felix kati bamukuza ye General ali acting ndoza acting Major General ne mugamba ono omusajja y'omu oba si y'omu koye nangamba simanyi yagamba atya simanyi omwaka ogwedde alina 3 mu emeka mu 9 kati alina 8 mu chargesheet ene kwali ne Besigye omusajja oyo tamanyi Besigye nkola ye Besigye tebamanyi musajja bamulabanga alien yensonga lwaki babadde tebabasibira wamu nga bajja kwogera munange nze nno sikumanyi bandetedde kati babateeka ku gundi yemu kisango jeje ate nga tebe kibaawo nga temwe meeting no basi tebakola bakugamba gwe okuwona ebbanga lye lisigadde olina okubeera principal witness oba witness olumirize bali ne bakukoochinga by'ojja okukola ki okuwogera ojja ku tweed bombs ezakubwa wano ezakubwa erugogo n'awalala abantu 210 abantu ne bafa mwalimu omunyalwanda ye ne bamugamba kkirize nanakkiriza era yawako bali obujulizi n'alaga yajja ku katuuti nga ze kuwa ku bannabwe obujulizi era bamusibayo emyaka 2 ekyo kikuyamba obutakusiba mingi mu chargesheet emu ati baloya polisinga bakubamu ebituli bakubuzamu ebituli ati 24 February 2024 eyo General Court Martial Republic of Uganda amended chargesheet ono RO 2014 Captain Dennis Ola Oya omulaba ye captain oyo enamba ogiraba enamba kandabe yiyo enamba njira 12 743 emyaka ogiraba myaka 39 kati jangu ku chargesheet ey'okubiri gye bamuvunaana Besigye nga 13 January 2025 era Oya teririiko naye Captain Dennis Ola si Oya oli Ola anti namba yemu amanya namba tewali alina namba amanya gayawukana enamba y'amagye yemu emyaka jawuka ne mulimu gwakola gwe gumu emyaka bagimuwola gijana mu 8 yakunga nabikubidde ku NASA sokolete ne ubanone simu eyo mbiri na wangi simu oba fuluma lo myayi ngagikusikako mbiri na wangi nabisharingako ne bannange so ekyo kitegeeza nti mu magye basobola okuteekako ekisango kati dindako
baba kutaddeko kisango oba bakuleeta oyambeko mu musango gwo kutambula obulungi oyo bamutaddeko kisango kyatazza kakati bamugjawa nga okuva February lubamukyaginga bamukonvictinga mu gwa 8 omwaka omulamba nga tegunaggwako January najja ate nabeera ne beesige mu kooti gwe kiraba kikola common sense nowero si wano akiraba ati bali eri bakyamani bakatiko ba kooti y'amagye bote bakiraba bakiraba nina n'omu ku bamemba ba kooti y'amagye gwe nalaga ebifaananyi by'abantu abo mukaguli nga ebyomwaka oguwedde naguno omuntu yeki naye nga goŋŋambye nti amanya gaawukana kituufu naye namba tosobola gisharing emyaka baba bakuwoze kati ono prosecutor wa military si mu munyungufu kulimba bulungi kwane weyandimulese kwa 39 ate wa DPP kati kooti ye bagamba baddeyo eno tebabadde tebabeebuuza nako balina byabwe byakigira nabo baleeta prosecutor waabwe ne baleeta charge sheet ne baleeta n'obujulizi n'abajulizi n'ekintu kya Dr. Besigye nga nkirabamu ebintu bingi nnyo ebitali nnyo na mateeka kuba kati ekintu nga kino kitegeeza balina binene nnyo bye babala kyova olaba nti kirimu balooyo okuva ebweru w'eggwanga ensigo eno gye balaba mu Uganda esobola okusaasaanira amawanga amalala ga Afirika ensonga lwaki balwana bagijje wano nti mulimu ebintu bibiri mulimu okwabudactinga omuntu nga tomuyisiza mu mitendera ne Kenya bazze bakikola wakati bw'omuzza mu kooti eno eya wansi eya bulijjo kooti eyo terina jurisdiction omuntu akwatiddwe Kenya nga tewali mpapula zimuleese omuwozesa otya ng'emundu ozijja anti baliyo mu politics tebaliyo mu mateeka kati mu mateeka kyandibadde kya batuso ne bazza fayire wa DPP tobalaba n'ono gwe baasiba mu bukyamu omulamuzi ogundi prosecutor agamba nti bandibadde bawaabira prosecutor ate prosecutor omuwaabira otya atakola kyagiki ate nejjo ne yaweereza government ate bano tebagamba nti bamusiba myaka mingi oba bamusiba mitono bo bagamba yali tateekwa kubeera mu kooti ki nga Supreme Court ne bw'otagenda mu birala kyokka kikujja omuteerawo bino ebyati yalina charge sheet simanyi contempt of court giba emyezi bwegiti bamusiba bwegiti first of all omuntu atalina charge sheet ogamba otya nti omusibidde kuki ate togenda na muteeka omusibidde muteeka ki abamu bagamba nti nga tateekinze na puli ruling ya Supreme Court yali egamba Dr. Besigye va mu kooti y'amagye ne banno abalala yangu mu kooti ya bulijjo ate gwe ngamba ekyo nakyo tekiri mu mateeka kiri mu politics amateeka tulina kudeewa DPP anti kati nasanctioninga fayiro kooti eyo negamba obunnambiro immediately negamba noga nti kooti eyo tekyalina buyinza buwozesa ba civilian neyongerako n'abamagye ku misango eminene yayongerako n'abamagye mu misango eminene era bali bagala kusiba abalamuzi bangi nga kooti eyo bagiyita tribunal nga state gundi bamuyitaani judge advocate abaga nti muddamu kukyogera tugenda basiba eno kooti yennyini ne kooti yennyini kati Supreme Court esembayo yagambye eyo tribunal erina kukola ku discipline ate egitaweesa bibonerezo bingi nga gamba naye ekyokulabirako ng'okugyako ranka ng'okutuuza kumala ebbanga naye nga si misango gino eminene giddewa bagenda kweyambisa recommendation ezo okuzitaputa ekifuula nnenge nti kati tutereezezaamu twetaaga bajaji osomye ku monitor wa leero twetaaga omulamuzi ng'ali ku ddaala lya high court nga naye omukulu w'amagye yamulonda naye nga yeebuuza ku judicial service commission ne bateekawo ne kooti ya division ne bateekawo ne field court martial unity court martial naye nga bateekawo emitendere nesooka ekulirwa captain eno erina okubeerako omuntu atali ali waggulu ali ku ddala lya geno naye nga n'obuyigize mu mateeka abulina ng'alina diguri nga n'amumyuka abantu nga bana
nga kwe bali nga totaddeko judge advocate kuba kooti erina ne ba prosecutor abasoma amateeka erina ne ba lawyer nga wata erina lawyer bamukuwa naye aba yasoma amateeka kati judge advocate abuulira abatasoma mateeka kyova olaba nti ate yali omutunzi w'ebitengi yasoma art jeno nga mukugu mu bitengi ye ebyamateeka yayita bimanyi bano bamugamba we are robbed we have seen many robbers kati nga alowooza babbi bano oli agamba nyambadde egganduula erinzikiriza okubeera wano ekyo kyabategeeza ye yategeera agamba yabasiba n'aba option okusibwa emyezi 6 oba okusasula 1,000 era baleeta ebinusu ebikoyini eza gundi okwesimbawo ku road mayor nga olina convict record omulodi wa Kampala omulodi nga nti ayo kooti teri mu mateeka era awo yawoneka bakusibirako kawo okumala essaawa 5 okumala essaawa 5 okuva ku 3 paka ku 8 ez'okumakya nawandiika story monitor nti waliwo memba wa kooti eyo baali bayita Sebaggala eddala ndyerabidde yabba $5,000,000 ez'essente yali lead story kati nzijja kumakya story yafulumye nga wayisewo ennaku 2 omu kuba aid ojja okusaka era amawulire omuntu kuba aid batumwine nangamba siraagirwa abantu wange chairman yakuyita konze chairman ki wano omanyiwo ba chairman bameka woyingidde konze manyi chairman jeno tumwine tiyakuyita uli mudinisa akulaba ne mugobere nga tudde ne bamemba be ne judge advocate bamemba bali bana nangamba story ya monitor ojijjukira jiwawandiise nti njijjukira mpa sosi yayo nemuganze sigaba sosi kujjako mu kooti nagati kati ono tojalaba nga kooti ono judge advocate bano bamemba nze chairman konze kakati story je nawandikidde monitor nga sinze na nyini monitor usokosa muninge monitor wandika monitor nange nsooke mpite lawyer wange tujje nga tuyise mu process naga nti neddo ojja kugyogera omulala nti yawandikako wano n'endala yawandikako natuula wali nentuula nanziramu emirundi mingi ddamu kyogambye konze nsobola giwa kooti eno kooti gituwe tosoma bintu bitundu wasoma ki konze mawulire naye nga nti omubuuza nti gwe wasoma ki era kana bwe yagenda mu kooti ku ssaawa 3 yandeka mu luumu ye n'asibawo naye nga ene mu luumu endala mulimu sekuyitale wiiki eyaddako ne bayita Semwogerere manya gundi Sebaggala nga bamuvunaana omusango gwe gumu n'amawunti yemu ku story gyewawa ate nga bo beegaana story eri kati we twawumulamu nembuuza judge advocate ni gamba jena neetondere yanvuma nga mpa nti story kati ate ngenda kudda mu giwandiika agamba ajeno muleke gwe kola mirimu gyo era bwe nalabira nti ansonyiye bwe twali tufulumamu okulya emmere yankwata ku kyebagabagasa saya yantuga ntulye lanki konze nze lanki njirya kukuna wantuleetawo bulaki z'abagenyi bagabawo akawunga ate akatukula akawunga k'abasirikale ko kaba katukula kolo twali amatooke naye netunyumya birala nemuta agenda okunziramu okunkunya ng'ayisa abamawulire bawujja bonna mu ofiisi ya prime minister ngagamba mulina okugala gavumenti eno kubaire no ggwanga lyammwe mulina ogyagala naye nga bannamawulire balabika baagalako kaki kamutaka nze ne mugamba mwe mutwagaza gavumenti mwe mujagala abamu mwe muzadde abaana mu nsiko bwe mutalabirira ngaani ne mugamba nalondo watumwine nalondo wagundi biseera bye nali sinalonda besiba ku President Museveni abaana nangamba nange nti naawe siraaji ne mugamba mwawumuza iso sene ne muzirya kati olwaleero basibye abasajja lwasibye abasajja bali abasatu bagambye baadde bagenda kwogera abalya sente baadde bagenda kwogera naawe nti mwoli era lwabasiba mwali muteesa ku milioni Uganda muziteeke ku fixed account zizaale oziwole ba MPs mu bantu ojja obuuze kiyimba nangamba siraajo ina bwino nti mulina mwogere naga nti nja kuyita goli kati olijje no mawulire abo bava okunkiina mbu ndijje no nga jeno waaki sikuvoide mboze mala olwaleero
nanti kati kyenjagala njagala nga tumaliriza President Museveni yayise kokasi ye NRM ne batuula obuwa yatwita saa 2 ez'ekirafuta nga bamaliriza bakubirira okomyawo etteeka ery'amagye balikolemu ennongoosereza bazzeeyo kooti y'amagye ndowooza mu mateeka ebere nga eyina bannamateeka balooya abasoma amateeka okugikubiriza ndowooza tuve mu bino ebyogamba nti eyo tribunal n'ebirala bwe nabadde ne Muzeeyi Nadduli ye yaŋŋambye nti ze delaying tactic ku Dr. Besigye okumuteeka ku zino kooti kati bwana uŋŋambye nti tekiri mu mateeka tugire simanja agenze ku civil division azeeyo gundi oluvannyuma parliament yayise kyeyisa president akiteekeko omukono ate addeyo era mu kooti y'amagye lwaki President Museveni teyesiga kooti zino eza bulijjo ng'akulaga nti kooti y'amagye gyetaaga ku kya Dr. Besigye nadde abantu mwenda mukwano gwo mwali naye mawulire edda ndowooza yali siniyawo ng'agamba nti evidence twakolangako ne stories mu ffenna evidence weeri omusajja yali ayagala kutemula President Museveni nti bandimutidde na Kenya. In fact ne Krajen naye ng'agamba nti bannayuganda mwali yogedde bitini because yali asobola okuttibwa mu ggwanga ery'e Kenya ne mutakitegeera nakitegeera. Kooti zino eza bulijjo gavumenti ya President Museveni tezeesiga okukubirira amangu okuleeta kooti okuzzaawo kooti y'amagye okwosa Dr. Besigye tazeesiga lwa nsonga nti amagye ye commander in chief yadde ebiwawaatiro ebimu yabiwaako mutabani ekyokubiri yalonda chairman yalonda bammemba yalonda judge advocate yalonda ba prosecutor ate bamala ekisanja ekyo ekisanja kimu myaka 5 kisanja kimu kya mwaka gumu buli mwaka addamu n'alonda buli gwa mukaaga kiggwako n'alonda kakati mu nnongooseeza baagala amala emyaka egi naye nga beebuuziza ku Judicial Service Commission alina ebintu byayisa mu magye nga n'omusango ogumu gundi ate oguhandolinga chairman bw'owulira tukolemu adjournment baba bagenze kuba simu wafandi eno kesi naddala egyo giri sensitive Kayihura Sejjusa Besigye nono eyafa yali e Congo Kazini ije misango tosobola gusala nebo baneranka yenkana Museveni nga tokoze mulamuzi kyatasobola kola wano mulamuzi ajja kusiba nga asinzira ku bujulizi netteeka wano bajja kusiba nga talina kyokoze eki bakwata abasajja be bagamba nti baali bayambi basejjusa 7 ne bamaze mu komera emyaka 2 Sejjusa bwe yali atendeka bwe baali balwana bayamba ye yabatuma okola ki naye nga abasatu kubo Sejjusa yagenda okubuuka nga tebali mu office ne baba muteekako ng'ono omusajja oba mutaddeko oyo omusajja w'amagye era Sejjusa yakomawo wano nga bakyawoza najja mu kooti Jeno Guti nga asooka mukubira saluti ne basoma emisango nti yali agenda bakolera ono Sejjusa ng'abuuza bwaba bakolera nze nezijja mu kooti lwaki tebankwata nga principal bwabuuza tuba mukwata solujja nze mbatendeka lwaki temunkwata Museveni ayinenge lwaki tatta Sejjusa lwaki tatta Bobi Wine lwaki tatta Besigye era alwana nnyo okulaba nga abantu abo babeera baki naye tekimubeera kibi kirungi gwadde ng'olabanga ow'amaanyi okulaba nga gundi abadde yakawamba yakali obuyinza Trump naga ngenda kutunuulira nnyo Uganda naddala mu kulonda kuno okujja abavubuka bangi bakijjanya kuba message tezimutuukako bakijjanya bano bafutusa ojja Trump tabamanyi ne Trump amanyi Bobi Wine Trump yamanyi Bobi Wine ndijali era bwogenda n'omatiza Bobi Wine erinzi luseeyo bagala kunzitanga watulugunya Bobi Wine asayira mugikola ki kati eyo tiketi Bobi Wine agiyambye abantu bafunye ebyeyo muli n'abatali bannabyabufuzi nimanyi ba reverend abagenze ba pastor bani nga bagendedde ku Bobi Wine ate mu biseera bya gundi onavuddeko Biden tebadduse nnyo mu nkola eyo baadde batono okujjako abo babaddusizaako naye ku Trump yasooka
yali so rude naye nga temu Trump ayagala bakomya anti mwangu wa kulimba ye mwangu wa kulimba ayagala asookedde ku bano abakola ki abazza emisango n'abaka banene n'abatabani b'abanene bawala b'abanene abasomera eri agamudde musomere nga weyagambye weggana nono abaana bo senga Museveni akyalinayo abaana naye yandibadde amukoze eki amaaso ga Trump bagenda nnyo kukubeera kalulukana si yekka ne Bungereza kati ayagala kukola bintu bino okumenyaamenya ono ayina bw'ogamba nti omusajja bamutya Sejjusa tebamutya lw'okuba nti ddala agenda kulwana naye ayina influence mu bantu abali mu magye abamu bakoliigi banne abamu babadde naye owulira otafiira atatya asobola okwogera nti bamuleke bafe naye ngeri abatoogera naye nga bakola ki kyenakugambye nga ntandika nti Pulezidenti Museveni ayinza okuba nga bino ebyemmundu ebyesiguli manduso naye nga muli alowooza nti yali agala kwa ayina pulaani yagala okumunogera mu bbanga nga bwanoga oyita ojjooka ensonga lwaki talinnya helikopita ennaku zino ayita waffe gaba ne tufa embooko kuba enguudo endala nsibe aba akyagenda kunaaba lugulo ne balusiba nanywa caayi nga balusibye ne yeesiimula entuuyo ne bamusiiga masaaji n'alinnya ekonvo emmotoka ne zitokota nga mulinze kati wali oyiseekaawo aze ntulobeera busegaawo bw'abajja olumu ayita ku express omanyi obusaale lumu abantu ebbanga libalinda liyitirivu deni akati egyo emyezi 6 abantu bagenda kubonaabona abantu bagenda kumenyeka amagulu kuba abamiitale bakubba abantu tebafuddeyo bamukadde bamukina ddala ate ababooda aba balina ati kugaye babakubye naye abamu kati bategeera bwe balaba kamyufu bayimirira eri neevaayo katwewungu n'alugwamu ne bakuba embwa kooti ongamba nti kooti za bulijjo zino ezaffe Pulezidenti Museveni tazeesiga kumukolera kyayagala naye tujja kulwawo musakasa eno kuba amangu ddala nga bakaleeta ekiteeso ekyo atono gye no yakakyanja bajja kubaawo balooya abagenda mu kooti era bagambe nti kino kiri unconstitutional tosobola kujjawo kintu kooti kyeyise muteeka weeri kyolina okukola ekyangu kola amendment era gye bagenda kola amendment muteeka eryo asija UPDF constitution article eri egamba nti Supreme Court kyeyisizza tosobola kijjawo mu parliament eyo gundi gyolina okujjawo which is a long process kati bo bagenda kola ki bagenda kuleeta ebyo kuba bamanyi balina namba naye kooti bajja kusooka bazuzumbe neki n'abakooti bajja kubagamba bakubirire speed ono Besigye ne bw'omukwata n'omutakati bayinza omukwata bwe baba bamusaasidde bayinza okugumiikiriza etteeka ne likola ki kati we liyita nga omusango bagusaba ye wa DPP kubanga ogwa Besigye gyeguli ate yazza atya mu kooti yazze ne bamusomera emisango ebiri era ne bamulimaaninga n'okuzira emmere n'akola ki kati yagenze mu kooti gy'abadde ayagala ne bajja muzaayo gy'atayagala mu mateeka nga bagimodifyinze mu mateeka kuba kooti Supreme Court yagijjaawo yagaba bugambi nti ebulamu ABCD muyinza ogiyitibwa n'ebeera division yaffe olwogundi naye nga yeeyagaliza owunyido oba abaffe ne mubateeka eri ne bawozesa oba Judicial Service Commission nelonda abeesanyiza bali mu magye yawa options eziwerako era kye bakola kirimu mateeka ekyo kugamba bakola nnongoosereza naye bagikoze batya obutajjaawo ekigendererwa kya Supreme Court abayivu 7 ennongoosereza egenda kuba mu tteeka lya UPDF bwekiri era yensonga lwaki obwa yagiwuziddwa wenze kati kokasi bagisomeddemu nekubaganya ebirowoozo awo stage yawedde egenda kujja senga bano tebagenda mu kooti nga bali muno naye nze ngamba oba bagenze mu kooti bajja kugiyisa Museveni kyayagala kyebasobola okukola abatawagira opposition abatono bafulume bano abasezi beerira omufu waabwe obukaawo bajja kubulabira mu bokisi zichenjalo soko tegeera
ongamba nti bagenda kukola ennongosereza mu tteeka lya UPDF wekiri naye ate bannamateeka bajagenda mu kkooti nga bawakanya nti ekisaliddwa kkooti ensukulumu tekikola ki tomanyi oba kada mulamu nnongosereza tomanyi oba nakuwa kada omulungi eri mugase kaana n'agamba kiki alina mingi gyasaze giri controversial noono omulala ono yayisize oda ya Ssemakadde waliwo omulala namuyita Singiza Singiza naye alina controversial bafaanagana ne Sekaana era yali muguno omusango gw'abese nze sisomanga mateeka ge nasoma bagayita media law naye ebbanga lyemmaze mu kkooti nsobola okumanya ekigenda okuddako ku experience yes nebyembadde ngoberera at least nafuna omukisa judgment zonna nenzifuna ezabongo jeko eyali Attorney General oyo gundi yateeka page emu yali ayigigi yawumula yagamba buga nti nzikiriziganya zaba n'abalala baawanga ensonga omukyalo omu n'aga nti omuntu nga afunye circumstantial nga amuwa civilian nakolagana n'owemundu ate ebeera special case alina okugenda n'awozesebwa muki naye olw'okuba amateeka ga kkooti gagamba abangi be basinga yakkiriziganya n'ebirala ebyani senga yali omu yandibadde twaziddayo ku olwo mu kkooti y'amagye naye bw'osoma judgment ya gundi ey'emiko ebibiri yagisoma alisoba nga yeetengeredde kubanga talina kyabanja kugira nga ayagala bwa president Museveni takyasobola mujjako naye emyaka gye giweddeko ayagala kugenda ng'aleseeyo kalikodi keyakola muki tosobola kuwa bwa Ssaabalamuzi nga tolina likodi z'olina tegeeza oba okuze bulungi omulimu waliwo be baayisangamu amaaso nga Justice Kavuma n'oyo yennyini Winnie interview bagamba bwe bakola yali wakusatu Kisaakye nga ye nnamba emu yali ebweru owokubiri nga mulala owokusatu teyalya nga Sebunyawe yalya by election nga yali namba 3 so kyoyogera Museveni nga akyagala akikola era atakikola eiza adduka n'agenda eyawa Ssegirinya Beiro yali bweru Kisaakye ali bweru Lydia Mugambe ye yagenda kusoma naye yali adduse wano nga baga nti baagala kumutta president ayagala omuwa obwa ayigigi obwakamya namubuuza nga nfunyeeko luuma naga nange nakiwulidde naye sibwagala wano wali unsafe kati gyagenza ate awali safe Chief Justice amuyambye oyo mulamuzi ali so bright yali agenze kusoma PhD kati omwana amukukusiza ati anti bagamba nti yamukukusa n'amutwala okukola ebyeyo ne bamuwa omulimu nga pe ntono mu Bungereza alina ssente zo kati kino kiraga nti oba okoze human trafficking ne slavery kati egyo emisango agenda gimalako guno n'omwezi ogujja bagusale kiboneeza ekinene emyaka 10 Uganda iganye okuyingira nga government Chief Justice yagamba egenda kuyingirawo n'etito balabika nga bamukoowa nenga abadde mulamuzi namumanya dda nga mukyala wa Sali gwe twakolanga naye monitor nga kola sports sero luvannyuma n'agenda mu yoba Yunula n'abeera spokesperson waayo bafunamu obutategeeragana nga bafumbo naye batebaganya Lydia naye yeerabira naye we nagendayo ku musango gw'okulyaza abanya omusajja milioni 3 eyagira Twin Towers ziri awo Kireka nga soogera naawe genda yogenda lawyer wange ngende waloya naye nga ebimutabimpa biri person walimu simanyi sente State House wamubuuliza zifuna atya ne mugamba ebimusobola bibuuza buloya wu nampa audience ngamba mwami yakunzijukiza otabaganyako olumu nambuulira byonna omusango ne nti walonze Sekaana yagenda oguwulira aga nti bakulimba naye era Sekaana yaguwulira sajja wati oli negumusinga nawa ne cost yali alina okutematema ennyumba agiddemu bulungi kalina kaira ya myaya etalo ziri bbiri zonna zenkanankana naye agamba sente ze yanyonyolayo ne matira nti yazifuna mu bulungi era tebaddamu kumunoonyerezaako bameka beetaasizza bameka beetaasizza ono yadduka baamutaasa Kisaakye naye ebintu ebyo byali bizibu
obuzibu buva ku ki ng'omusango guno waguliddwa ogwa Besigye ogwa Kabaziguluka omulamuzi omukyalo omu yabadde yayawukanye ne banne teyasomye ensala ye lwaki oli tiyasomye nze naliyo n'ettenti ne bagijjawo n'emizindalo ne bagijjawo n'anoonya kopi ye gye yali yaterese najja agitusomera mu kimpowoozi naye omusango ogwo n'engeri gye gwavaayo yagala kukuba mu ttooki kubanga nze nafuna omukisa ebintu ebyo byamalawo ennaku 3 naye ng'ekiro nzija n'enjokyamu nga ndaba obujulizi webuli gwe bw'ogenda mu kooti oteeka kuba mu kujjukujju affidaviti zonna ziri eziwedde nze nga ntika pick-up nempa omukyala kakadde kamu netusula nga twokya nentika pick-up yange nenjitwala awaka olowooza ebya Besigye nandibifunye ntya nga nti yavuma gundi nga kooti tenaba kubyogerako nabikuba nga tebinajja mu kooti lwakuba ono Winnie yagamba nti temuleeta nga ate tumaze okutala tugaddewo naye nga gayirawo bwereere ogwo omusango gwali mwangu okuwangula era bw'oyagala nyumyako ne Justice Kanyehamba ajja kubuulira kuba naye yafunako at least copy ezimu naga senga baali bamugambyeko baali bajja guwangula baba waayiriza nti baagulyamu ssente nakyo kisoboka byonna bisoboka okubanga baali oba nga bilioni 9 naye engeri gye baagutwala mu kooti y'abantu gye tutamanya gyetuula anti kugaanye tetumanyi gyetuula tetumanyi naani awuliriza kati so tulinda kulonda kuddako tuwulire kooti endala bakola kye bayita protestive vote simanyi kyekitegeeza ebyo nabo bagenda kufuuka nawolovu nga Pulezidenti Museveni yagaa nti sidda mu kalulu n'abagamba nti abantu kati agamba kwendi nnyo akalulu kano tosobola kegattako era abakagobako baleeta balukyamuzi mu palamenti Balubega Damiano Sebaana Bazira Badamiano ne bajja bo Bazira referendum musajja w'ejjuba yajja ng'ayinera omushana musajja n'abawangula n'abawangula ku kyenda naye nga bazze n'abaana aga tukikozerwako bejjako ne boozira kano bajja so principal mutuufu okujja ekisooka kibasembeza ku mmeeza bemupi bofuna beeyongerako iPod oba otuddeyo batotuddeyo omutema gujja obeeza omuntu omu mukwano gwange Asumani basaayirwa zijja ate kati ziri nnyo zityanga era aliyo yekka era afuna zize bw'anaalwana n'afunayo MP owokubiri namubuuziza oba taasimbewo wano ekawempe naga nti omusajja oyo nze namusomesa nalukoola nkolera ensonyi okumusimbako omuntu nja kugezaako okwogera n'omuntu wange ndabe nga tajja naye ng'abadde ne candidate ajja kolaki kuvuganya kubeera mu bubeezi oba kuwangula nze simanyi abalonzi bamanyi nze siri wekawempe naba PPP nabo baleese ne Mawu yaleese constituency yalibanga ya DP naye DP bwetwala nenye ejja kubuddirira Assembly ng'ogyeko ba independent DP ejja kuba obstacle esembawo bano baagijjeyo kasita baleese bannamwandu wakyaliwo Luswa layina ekyamutwala ezajja zitunda n'amagi bagalye ne bazokye nga nkeera kulonda bazimale wasigale ku zero bajja zirya bajja muwaanawaana sebo gwe wagudde nkya mu bokisi tukikolere pate kati agambe ziizo mulye ate kasita akyamuka nkeera osigala mu biraka nigwe wabereza kansala kyogamba tebakulya ku ssente zo nze oba mu budde bwamwe tebyali bya ssente nabakwegayirira okoma okuwa kansala byali bya matiriyo ate nze okujja sajja nti njagala twakola akamyufu ne tulonda Kyagaba Kyagaba nga wangudde omusajja weekawo okuba ye Katende kati batandika okwekuba amagi gwe wakwata ente gwe wakwata ente Kyagaba n'agamba sijja kulonda kuli akalulu kano nga gwevuganya naye yankuba amagi etikiti yammwe yiiyo eya DP bagamba Siraaje Jambala n'owoominga tenze mpita ku fire brigade nsigalawo nempominga nenominatinga nengenda ekongo nyonyi ne bagikuba ngo campaign zinatandika ennaku 2 mu maaso nenkubira ku satellites 4 ya Musanya Mwisi bayidayo namulabyeko mu Uganda wamulabye wali yali asinkanye Museveni wamulabye ku bifaananyi kakati
ne tugenda nenkuba ku satellite ne bagamba kulonda kwa Kosajje bagamba wadduka akalulu ne ngamba mbusa sebo ntaase ennyonyi baagikubye ne sirabwe ngenda nampa tankama jegere 2 ne bannamawulire bannange ne batuleeta mu bikube ebiringa ebikata bya lumonde ne batusuula empondu ne ntuuka gabasawa 7 ne neebaka nazuukuka 6 andabako omu n'akuba enduulu tuyingira akatale nga nina abataddemu mu opponent wange biseera milioni zaali 17 nga nyingi nze nga nina muzindaalo gwa mukalakasa nga ngambye nti okwogerera ku gwe 10,000 buli laale ninga nze nja kwogerera ku mukalakasa Kiwanuka nampa emizindaalo mulamu wange nampa Fuso Enkera nampa Isuzu Alaka nampa emmotoka Council Alaka Lord Mayor Lukwago nampa emmotoka Alaka yali open roof eya Lukwago nenjiwa Council Adija yafa kati nga ku lw'omukaaga bajja ndade nga ziringa za president tubeera ku mizindaalo waggulu ngoyinza okulowooza ng'ekisaawo ekyo kyolaba ekyeggaba demonstration kijjula kawuku twala ku balaala esembayo nga waliwo na patro 7 zikuumye nga abasajja balina ssente z'otamanyi ki Wendo. Nenfuna omukisala waliwo omwami balimuyita Francis Nsamba yava e London nga tugenda ku balaala ey'okubiri nampa ebikopo ekyabawala ekyabalenzi nga bisabi ng'oli aleese ekikopo kiringa gama Bino bye bategeka mu mipiira. Nenkola olukujjukujju nga nze nsembayo okwogera bano bayitaninga office n'alaga gama ye nibuga nze sirese gama ate sirese bya mupiira nti bwe mpangula oba mpangudde oba mpangudde ndi gender sensitive ndese ekyabawala bakisabuukulu ndese ekyabalenzi ate ntakyadda ku n'ategeka omupiira awo ku Buziga Islamic final netugula bamashonali banna okuva mu Victor FC ate nga opponent waffe nga Kanobero tamanyi nenekweka ebbunga nga tulina bbaana yaffe ennene ne bandi ne Kadodi olwakuba gole esooka nebagamba yingirawo nenyingirawo nembeera ebbali enduulu nevugale nga nze nanyini kikopo ng'agenda gaba nte sente n'ekikopo kapiteeni bwe yafuna ekikopo nga ffe tuwangudde teyalinda nte etambula mukungu gyonna ajja n'akinkwasa eno mu senta y'ekisaawe bandi neeyingirawo twetoloolako oku n'ekikopo ky'abasajja ente tugiridde ate ffe ne tukola ki ekiro ne batuma abantu ba Beera atugambye ekikopo mu kituwe kofu baani nti mmwe ti ate tournament yazzeemu tukyakirina paka okulonda okulala luliko n'akola ki ne bateeka kaliyo kyasembayo ne tugulamu omuyimbi ayimba oluyimba lwange ne bampisa mu mulyango ogw'emmanju nga nyambadde gomesi n'akakaaya entuula emmanju omuyimbi bwe yateekamu olwaffe nezijjako gomesi ne ngenda mu suuti ne mufuuwa kaliyo kiyakuba ne bakuba abasajja abe baguze ng'ate nkeera kulonda kyaba kyalina ba campaigning wemala okulonda n'envuga Prado ya Alaka ogende kawuku okulambulako ne bagamba nti nesanga abavubuka nga 2 musajja batukoledde ebinaabiro batukoledde buli kimu batuwadde ne kumaki 15,000 ngambya ne tujja kuwa akalulu gwoguma sawa 10 weza wenavueka huku nenzira mu ludo bagenda bagamba opponent nti oli n'ebyakalulu yavudde kali mu ludo yategedde dda ntwamukoze eki sawa 10 nengende wa Kiwanuka limited nangamba bigenda bitya konze pikipiki ezimu ezirawo naziwedde mu mafuta nampa 10,000 nangana zino zitwale nanyongere 10 nangamba we muwangula nja kusula wano bandi tugalawo sawa nyane naye tujja kusula nga tutunze era we nafuna results nga bazimbuidde nga ndi njagala DR form temumbuire results weza gwayo bazimpisiza nga wansi w'oluggi kanyama omu n'akuba oluggi n'alubandula ne bansitula ne bankubaawo mu jjiiro ntukuba ekivulu paka kawuku paka bunga paka twagenda okutuuka nga biiki ejjudde ya keke kati eyali angatta bamuyitanga Yasin yes nanga omusajja tugenda tumwebaze tugenda tufukamira bantu nga 5 so webale nnyo naka mumpa omuzindaalo n'agenda nalanga siraje mwana wange waddipya wangudde wano muyina okusulawo ate ku pate ye ngenda kubawo ente ez 5 waliwo abalina kubiya abantu basula wange n'amajambi abagala kubaaga nti nengende wali mite nagamba mwana wange kwate emitwalo gina nagenda otekeyo ebirango twongereyo wiiki 2
sente abente bajazibwa bazirese ne mugamba ebyofe ebyobufuzi si bya nyama nayise Katikkiro semwogerere Mulwanyamuli ng'omugenyi omukulu nempita omugenyi ow'enjawulo president wa DP abo tebasobola tebalina bakyusaamu sijja kuteekayo bali oyagala kunswaza konze nedda era twafumba emmere ne bagirira waka ne bagimalawo twasigazawo yabagenyi kwa Itebo abantu bagirumba ne bagirya ne gwawo twagula ebisambi n'emikyere nga tugirabako so oye politics tewafude yali musente amate yali musente nga kati wakati so bato ndama kasente tosobola ne wa kansala Kasozi yakozesa 1.5 billion nata wangula olwasooka yawangula era yasigala bamubanja bwe yadda yasasula yagenda okuddamu akalunga azisasudde